Waliwo nakabira amaziga mu kuziika mukyala Kayondo. Naye ekyankaabya nti Ssuuna Beno agenda kuwasa embaga nga maama tali. Ate nga nakigamba Ssuuna ne mbwa Ssuuna tukole embaga nga mukyala Kayondo akyaliwo. Ng'akyasobola n'okwambala gomesi n'anyuma. N'asanyuka ku Ismail gye nalaba. Era twali mu nteekateeka. Olembaga nga magafala nagamba nti kakamale ennyumba. Sinnambwayo. Nze alina omuwala gwe yandaga omulala. Gweolina omukazi gw'omanyi? Gwe mmanyi gwe yandaga nti ono ye mukazi wange. Ne mubuuza Ssuuna okakasa n'angamba ye. Era naye akola nammwawe. N'omuwala ne mubuuza naawe okkiriza osazzewo nti ye. Bano abaleeta obuvuyo obwo obw'okuteeka ono ku kyapa somye kukola ki baleka bye baatutaataaganya naye sipiidi yali yakumaliriza nnyumba eyo tukole embaga yaffe. Kati embaga ne bagirinnyamu. Embaga ne bagirinnyamu. Gwe wamuleetera Nambwayo mu show. Kuba tulina buvidiyo bwe tulaba nga mukola wamu basatu. Kayibanda, Ssuuna Beno, Nambwayo. Sinze namuleeta nze namwekanga bwekanze nange. Ng'atuuse mu show. Kuba baatandikira eyo mu kikiri kyabwe. Ne mu binyaanyanyaanya eyo. Nga ajja ne kamera, yereeta ne kamera. Agenda akwata gundi za Ssuuna Beno ng'azikola ki? Ng'aziteekayo. Bino byabwe baba beepiicapiicamu ne Nambwayo byali byabe just nga b'omanyi ebintu by'okuzannyazannya. Abaana abato bazannya. Oluusi ne bazannya ne bitagenda bulungi. Just kuzannya. Ali wasa Nambwayo agenda kukulaakulana. Lwaki? Mugezi. Ate mumalirivu. Kati lwaki tomwagaliza omwana wo Ssuuna? Ate namwagaliza tamwagala. Ku Ssuuna Beno gwe manyi gwekoza n'emyaka ndowooza nga 8. Tasobola kugenda kugula ttaka nga bali babiri ne bateekako amannya gaabwe bombi ate n'atuuka eno ne yeefuula gw'omanyi ekyo nakigaana. Rich Boutique wano ku Kamukamu Plaza Entebbe Road Kampala bayina engoye okuva e UK ez'abaami n'abakyala kossa n'abaana ebiteeteeyi ebirungi bayina tops bayina pants ennungi ez'abakyala kossa n'engoye ezambalibwa munda bayina engoye z'abaami ng'amasuuti bayina t-shirts ennungi jeans ennungi engoye endalira abaami ze bambalira munda bayina diapers oba ziyite pampers okuviira ddala ku mwana azaaliddwa paka ku muntu omukulu engatto z'abakyala ennungi n'engatto z'abaami byonna babina ku Rich Boutique n'ebyokwewunda eby'abaami n'abakyala mujje wano ku Kamukamu Plaza first floor F46 oba osobola okugiyita FF46 nga we litimbiddwa ku mulyango gwalyo oba ku ennamba z'essimu eziri wansi awo babere nga bakolera delivery. Regico Construction Company tulina abakugu b'enjawulo. Tulina nga olalabe nti tulina ba architects, tulina ba structural engineer, tulina ba painter, tulina ba electrical. Onatuuka ewagulu jasanga nti slab etwagitaddemu pipe z'amasannyalaze tetwayise balala. Ffe kennyini n'abantu baffe nga bwe tukola fe abakoze etya abakyekoledde. Kwegamba Regico emirimu gye tukola gono tukuba plan mwekyo ne tukola electrical ebyamasannyalaze ne tukola plumbing ebyo ebyamazzi ne tupaintinga ne tukola interior designing landscaping ebya compound ebyo byonna Regico Construction Company tubikola sebo. Kale nze lujja omulungi atoba okwetoola ensi yonna mbeebaza okubanga mugoberera vidiyo zaffe ez'enjawulo ne mbanga mugoberera kyonna kye tubawadde. Olwaleero tuli ne munnamawulire tuli ne munnakatemba tuli n'omusumba tuli ne taata kikyenerabidde Chairman w'abalundi bonna mu Uganda. Chairman w'abalundi oba abalundi batuulawa abalundi buli wamu balinga MTN bwe bali buli wamu nze nga sibalaba. Parliament ejjudde balundi gye bali cabinet ya president ejjudde balundi ku university Makerere abalundi bajjudde ate nga bangamba mu byalo eyo yonna bajjudde abalundi bangi okusinga bavwandimwe babasinga bangi nnyo abalundi baatandika okujja wano 1856 mu Uganda ate tebaddangayo kati ate bw'ogamba bavandimwe olutalo lwa 94 bwe lwaggwa abamu baddayo mu bibanja byabwe. Kati abalundi batulimu nnyo naye okubawula kyekizibu era namba esinga wano bayinza okuba abalundi nga nange mwendi
nawe oyinza okuba ng'oli mulungi kati twakulondera wassebo twakuwerawo bwakiyamaanyi ate munnonda nga temunnavaayo abaavaayo bannonda abo batono nze mukama ye yannonda n'antuma genda obakuŋŋaanya eggwanga ddamba terisobola kuzikirira bwerityo ebirimu mukama okulonda abantu temutera kuva ku ntebe nga mukama yakulonze ate mukama bwakulonda era yakugjaku weweeyingiza buli bwanga oyagala emirembe gyonna teweeyingizanga mu bintu bya katonda katonda bw'abanga yalonze tebaakola ki ajjawo nze yaŋŋamba Kayibanda kufudde dokita ogenda kujjanjaba endwadde 3 enjawukana obutamanya n'obwavu ate bye bintu ebifuga obulamu awo we tuli kakati ne mukulu Kayibanda tugenda kubanga tutunulira ensonga nga 2-3 olw'obudde esooka yeggwa omu ku babadde bakuba emmundu ya Sona Ben mukubye emmundu sajja paka we yawangudde ekyapati ne bakimuddiza kirungi nnyo kyansanyusizza nnyo nakulaba mu kuziika naliyo kubanga oli teyali maama wa Sona Ben mukyala Kayondo yali kumpi maama w'eggwanga kubanga mukyala Kayondo buli muntu eyajjanga mu maaso ge ng'abeera mwana bannamasaka bonna bakola ki bakimanyi ate mu bantu bekyasinze okwagala mu bulamu bwange nga tukola mu zi rediyo asooka yali Patrico bye twayawukana n'endowooza sigenda kufuna muntu mulala nva nnungi naye nali mwagala nnyo era nga bitutula n'enva nnungi mu studio mpulira nga bwe mbeera n'enva nnungi mpulira nga ndi very very comfortable ku CBS ne tugenda naye ku Bukedde ne babitabulatabula ne batwawula n'ensigala nga ninga mulekwa oli bwomu nga mpulira ne rediyo entamye kati nali ndi awo Katonda wa Kayibanda ateebaka ate ne bandeetera Sona Ben ku Bukedde ate nenjagala Sona Ben nnyo nemukola era nemugamba Sona Ben nze osanze naatera okuwummula kuba nali nteekateeka okusiibula mu butongole media ngikole ki ngiveemu nemugamba naye kati kino nkikola ku lulwo ozze mbadde ŋŋenda naye kansooke embeerewo era nemugamba Sona gwe ndiwo ku lulwo era bw'omala n'ova ku Bukedde bwe balaba enfuufu enfuumuuka abanga yenze nga nze ŋŋenze Sona nga bakuvaawo nga naawe oyita wali nga naye mpita wali nga wamwagala nnyo nze bwe njagala omuntu mba mwagadde ate Sona ayagalika lwaki Sona alina engeri maama we gye yamukuzaamu oba n'embeera gye yakuliramu omanyi tukulira mu mbeera bw'okulira mu mbeera eyo neekuwaliriza ate okubeera omuntu mulamu okutegeera nga wabonaabonako kati Sona bw'abanga yava mu kaliyoki ate nga nange nava mu kaliyoki enoyo gwe mulaba temuyita wakuzannya avuddemu abantu ab'amaanyi kaliyoki bangi kati Sona alina respect gy'awa abantu kati omuntu bw'otuuka ku level ya Sona Ben n'okuba ekisaawe ekiramba nga tolina muyimbi n'okijjuza endongo ng'okuba binyanyanyanya yali badde atambula bw'ati tayagala kukwata abantu mu ngalo naye Sona ali ize yasigala nga Sona okitegeera ate nze omuntu afaanana bw'atyo tuba tukwatagana bulungi nnyo era kyekyakwagaza nabali emyaka gye nkoledde naalibadde ndi wa kitalo nnyo naalibadde levo gye ndikoze naalibadde wa kitalo nnyo kubanga okubeera nga pulezidenti w'eggwanga mukwano gwo taata wo bajjeno bonna nga mikwano zisanga bajjeno bonna tubonga bubonzi comrade balwanyi siba nabakwano balwanyi bannange naalibadde kati ndi ku levo eyepankapanka naye naŋŋamba Katonda gye yanzija nampanika siyinza kukola kiyinza gamba nti nze magezi gange olwokuba ndi comedian nkola comedy wakabi waliwo Katonda gyaba yakujja yanzija okufuula ekyo kati ate bwakinfuula bwandeeta bano beweepankirako bwe batabaawo oba tolina kyoli tobaawo
ne radio yogitayo ne bagamba nti oyo baba bakugobye dda naye nze ebyalo byonna bonna bano bagamba kayibanda era bonna abajjange ku CBS twagala kayibanda Costa nezijja twagala kayibanda kati abo ngambe epankirako tosobola so Yesuna Ben go bamuleetera Nambwayo mu show kuba tulina video bwe tulabanga mukola wamu basatu Kayibanda Suna Ben Nambwayo sinze namuleeta nze namwekanga bwekanze nange ng'atuuse mu show kuba batandikira eyo mu kikiri kyawe ne mu binyanyanyanya eyo nga ajja ne kamera yereeta ne kamera agenda akwata gundi za Basuna Ben ngaziteekayo nga gwe tomanyi kigendera kiri mabega nziga sibimanyi nga tomanyi nti ne Suna waayina enkolagana eriwo wakati waabwe kyabimanya nako kubanze Suna namubuuzanga namugamba Suna emyaka gy'olimu nze ntuuse okukuzaala kuba wenkana ne mutabani wange Bosco oba muwala wange Patricia naye olina okwegendereza ensi eno okitegeera olina okugyegendereza ensi eno wotuuse kaakati akasente kajja naye tosobola kukulaakulana ng'oli wekka nga tolina mukazi funayo omukazi era nakaaba waliwo enakaabira amaziga mu kuziika mukyala Kayondo naye ekyankaabya enjagala Suna Ben gye yayagala maama we ekyankaabya amaziga nti Suna Ben agenda kuwasa embaga nga maama taliyo kiba kirumamu kintu ekyo kyannuma nnyo ate nga nakigamba Suna ne mbwa Suna tukole embaga nga mukyala Kayondo akyaliwo ng'akyasobola n'okwambala gomesi n'anyuma n'asanyuka ku Ismail gye nalaba kubanga bannange essanyu eryalibadde ku mbaga ya Suna Ben nga mukyala Kayondo waali lyalibadde lingi naye Suna naŋŋamba tugenda kukola ki era twali mu nteekateeka olimbaga nga nagamba nti kamale ennyumba si Nambwayo nze alina omuwala gwe yandaga omulala olina omukazi gwomanyi gwe yandaga nti ono ye mukazi wange ne mubuuza Suna okakasa naŋŋamba ye era naye akola nammwawe n'omuwala ne mubuuza naawe okkiriza osazzeewo nti ye nemakati olina okukola weekuume ng'omuwala n'omulenzi n'omugamba ki olindirire omulenzi ne mugamba Suna Ben yanguye omwana tumwanguye tumuwase kirabika era ennyumba eyo yabadde ekola ki bano abaleeta obuvuyo obwo obw'okuteeka ono ku kyapa somye kukola ki baleka bye baatutaataaganya naye sipiidi yali yakumaliriza nnyumba eyo tukole embaga yaffe ate embaga ne bagirinnyamu kati ekyo nakirowooza emasaka natugenda twali nga emmotoka ya funeral service etukulembedde tuli mu mmotoka awo nempulira amaziga nga gajja nga tutuuse ekyabakuza nenga mukyala Kayondo tugenze muzika tagenda kubikulaba ku mbaga ya Suna Ben oli wali mutuufu kubanga kyannuma nnyonyo kubanga nze ku mbaga eyange nakaaba ate kuyange kyekyakkaanya ate nga ndaba maama taliiwo epozi neyo teyaliiwo nga ndaba taata taliiwo nengamba bazadde bange tebalabye ku mbaga akaseera ako Little Bird School Mixed Day and Boarding School lisangibwa wano Nansana Kyebando Nsumbi bagamba nti gwe omuzadde akola ennyo ng'obudde olina butono bw'omwana wo mubakwase babere nga tebamulabirira bulungi mu by'okusoma ne mu bulamu obwa bulijjo saate era ne bakugamba nti gwe omuzadde ali ku kyeyo osobola okuba ng'obawa omwana wo paka contract yo weggwako oba paka ekiseera kyekyeyo wekitambulira oba paka w'okomawo n'olaba ku mwana wo azongazi obawaddeyo byonna ebyetaagisa okulaba ng'omwana wo bamutereka mu kifaananyi ekirungi balina emisomo egy'enjawulo nga kwotadde ne computer lessons eri omwana okuvira ddala ku muto paka ku mwana owa P7 ate ng'era nkutegeeza nti n'abantu abakulu abasobola okuba batuuka ku ssomero lino nammwe basobola okuba basomesa computer essomero baliyita Little Bird School liri Mixed Day and Boarding lisangibwa wano Nansana ng'odda ku Kyebando ekyalo bakiyita Nsumbi. Peter Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka. Zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi. N'abasinga bamanyi tukola printing and branding only.
naye tukola bingi. Tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers, C12. Era bw'otuuka ku C12 obupande waffe bwonna oba obulaba. Naye omukyala ekyaliyo? Omukyala waali tukuumaganya okuva 2004. Baga yaffe yali Nambole. Okuva 2004 tubadde naye tuyiriba, twekyanga, tukola tutya. Naye era ne tukola ki? Nyamuwangula. Ne tubeerawo. Era njagala kuteekateeka kujaguza anniversary. Myaka emeka? Emyaka njagala 25. Mufu afumbye? Kuba 2 twagakongola kati tutandisa 25 gye mutambisa. 5 bejiggwako ne giwera 25 nga mukola anniversary. Kola anniversary. Ayo gikola emikwano oyina. Ate nawe wennyini mukyala wo omwagala. Ye mukyala wange ye mwagala. Si kwangu. Otuufu. Era nkubiriza buli muntu yenna yagala nnyo mukyala wo. Kadde mwako. Buli musajja woli wonna yagala nnyo mukyala wo. Kubanga ekitulemesa abakyala butabaagala. Okwagala kuno kuleeta ebintu bingi nnyo. Mwana wantu ne bwakola ensobi ng'omwagala omusonyiwa. Wabaawo laavu omukazi wo ng'omwagala omukola ki? Omusonyiwa. Naye watali mukwano. Awatali mukwano tosobola musonyiwa. Nze Nakalanze mwagala nnyo. Ate nze Katonda kiyampa era kyenjagala abasajja obbabuulira totunuuliranga ebibi ku mukazi wo. Tunula birungi byokka. Sina mukazi wo yekka. Ne mukwano gwo tomutunulangako ebibi. Tunula birungi byokka. Ebibi kola bw'oti. Teeka mabega. Ebirungi ebibi bikola ki? Awo mujja kuwangala olinga mukwano gwo, mujja kuwangala mu bufumbo bwammwe, naye buli lw'onojjukiranga ebibi, lw'otunuliranga ebibi ku mukyala wo, agamba kale gasobola kubeerawo. N'ekirala kwekwata minzaani n'opima gwe ne mukyala wo mwenkana ki? Azitowa ki? Omanyi abasajja tugenda ne twerimba ffe tuli basajja, era ffe tuli basajja, n'oyogera ng'omusajja ojja fuluma ennyumba yange, n'oyogera ng'omusajja ojja kukola kino. Abasajja mmwe mwepankira bwereere. Mujjukire gye twava. Katonda yalama tutonda n'atuteeka mu nsi n'alaba nga tetumalaako kubeera ffekka mu nsi. Kwe kutonda omukazi abeere naffe. Ate Katonda n'atabumba mukazi bw'ati naye n'amusokoola mu ki? Mu lubirizi. Kitegeeza ki? Nti yakuwa ekitundu kyo. Yakuwa ekitundu kyo. Era bw'ogamba omukazi nti mbwa naawe obeera mbwa. Kubanga tewali muntu asobola kuwasa mbwa. Embwa ewasa ki? Bw'ogamba mukazi wo nti mbwa naawe obeera mbwa nga wawasa embwa. Okitegeera? Buli ky'omuvuma naawe kyokola ki? Kyoli. Then ekirala ku basajja n'abakazi. Omukazi kitundutundu kinene nnyo mu nkulaakulana yammwe, mu kugaggawala kwammwe. Omukazi abakitundutundu. Omukazi bw'obanga gw'olina 60%, omukazi yabeera ku 40. Yes. Ng'ataddeko ate sina kindi musobola okubeera nga muli 50-50 nga mwenkana. Naye nze Kayibanda Nakalanze ali 60 nze 40. Lwaki ati? Olw'ensonga nti omusajja gwe mutwe gw'amaka. Si bwe kiri? Kakati ate omukyala gwe mutima gw'amaka. Ate omutima nga guba munene nnyo. Anti kyekugambye gwe bw'obeera mutwe ate omukyala gwe mutima. Nti gw'okulembera bukulembezi ne guno gwe gufuga. Yes. Kubanga omulalu yenna gw'olaba atambula omutwe gwafu. Naye olw'okuba ati omutima mulamu akola ki? Waali. Kati njagala oddira amaka ne bwe gabanga galimu ssente ezifaanana kiti oggyemu omukazi. Olaba n'atambula abaana gw'amaka. Gyamu omutima. Tegafudde olwo. Gajja kufa. Naye njagala oddire amaka oggyemu omusajja. Nga ssente weeziri byonna weebiri babitadde awo. Olaba amaka bwe gatambula, abaana abawerera basoma, buli kimu kyonna kisobola okutambula ng'omukazi akikola ki? Naye ffe abasajja tetubisobola. Era abakuba abakazi ekisiraani kye mufuna temukimanyi na muwendo. Ng'okubye omukazi. Ekisiraani ky'ofuna tokimanyi na muwendo. Ate omuvuma. Kyonna kisiraani kubanga Katonda Bayibuli ekugamba nti yagala mukyala wo nnyo kye yatugamba. Teyatugamba bakangavula. Abaana abo Bayibuli etugamba kyokwata ku muggo n'okangavula ki? Omwana. Naye abakazi yatugamba tubaagale nnyo. Ekyokubakuba
ekyokubavuma tekiriimu okitegeera nkola bulungi kati mukyala baba mujja mu byamawulire naawe omukyala owange saamujja mu byamawulire nasanga mwana muwala ng'ali awo n'enkwana nanzikiriza nga naawe oli bibyo nga nange ndi byange CBS twalina promotion gye bayita ekikapu kyewaweekanga nga nze kamala byonna waaki ekikapu ekyo nze nze ekikapu ekijjudde obugule twapakirangamu buli kimu naye bwe tukusanga owuliza CBS nga tukikuwa kati bwe bakimpa kitwala e Masaka bwe natuuka e Bwama ne nnengera omuwala omulungi nensibira ekikapu nyina kigaba wano ekikapu naye saakiwaye nafuna omuntu awuliriza CBS awe Bwama nenkigaba Bwama bonna ne bajja ne bakuŋŋaana naye mweyajjira era kwolwo sadda nasula Buwama woto neweefunira omuwuliriza naye nti kwolwo namufuna nasulayo naye saamulaba saayogera naye naye nasulayo ng'osudde enkesi olwamala bbanga kyomufuna kyantwalira emyezi 2 nga tuvuga emmotoka buli lwenva ku CBS nga tusula Buwama nasulako ne ku lubalaza gwewati nga yaasuze mu nnyumba we yali asula nze nensula ku lubalaza awo bannaye ng'ozudde gw'oyagala buli kimu okikola kyova olaba mukazi wange mwagala nnyo buli lwenzijukira ebyo naye baba akoze ensobi nezijukira bwe neebaka ku lubalaza nga muswamye ye ali mu nnyumba mukazi wange oyo namukolerera twavuga emmotoka emyezi egi nga buli lunaku tuvuga ne tugenda e Bwama onoonya mukazi paka lwe namuwangula kati myaka 25 gye tuwereekereza tukole anniversary tujja basabira nga tudda ku mutabani wo ye bakyala be abafuna ku mulimu wekirabisenga kyo tolinaako kyewali omubuuliridde ku ekyo ab'emirimu bano batera okukwatagana sisobola kwogera kintu kye sinaako mutwe n'amagulu kubanze we nabeerera ku Bukedde ne Ssuuna Ben omuwala gwe mmanyi gwe yanyanjulira yoyo gwe twali tugenda okuwasa ow'embaga yekka naye ebisigadde nze anti alina n'ono gwe mwakolanga Nambwayo ebya Nambwayo ne Ssuuna Ben nze sibimanyi tewabimanya mwakola bukozi paka kubanze Ssuuna twayogeranga naye ne mubulya Ssuuna mbuulira oli wa kamenti wange oli mukwano gwange oli mutabani wange naye mbuulira yambulira omwana omuwala oyo omu gwe twali tugenda okuwasa nakati gwomanyi bino byabwe baba beepiicapiicamu ne Nambwayo byali byabe jasinga bwomanyi ebintu by'okuzannyazannya abaana abato bazannya biso oluusi ne bazannya ne bitagenda bulungi just kuzannya naye ng'omuntu oyo yali yamuŋŋamba nti yoono embaga akyagiriko embaga yo ngimubanja namuga ngenda kukubanja embaga gimubanje paka lw'onoogikola ki bw'anaagikola kuba gwomanyi nti ye okusituka ebituufu ateekwa okuba ng'alina omukyala mu maka ow'obuvunaanyizibwa abakyala abo balaba balina propose ennungi abasajja sometimes tugenda netubeerawo nga bwongo bwaffe buli bize bulowooza kino naye omukyala asobola okuleeta propose ennungi kubanga ne bw'osoma bayibuli omukyala yagamba bbaawe nti nabbi ono ayitawo n'ayambuka n'akawungezi yakayitawo ewiiki nnamba naye okimanyi atuyisaako omukisa tukookereko ekisenge ku nnyumba yaffe nabbi ono asule wano omwami naye n'akola ki ekisenge ne bakizimba oli ne bakikookerako yali ayitawo ne bamugamba nedda ssebo kaakati leero ogenda sulako wano n'ayingira ne bamugabula bwe yamala okulya n'abagamba naye kaakati bino byonna bye munkoledde mwetaaga ki n'amugamba tetulina mwana naga omwana ogenda kuzaala omukyala abakyala ku makya be badduka ne bagenda ku ntaana ya mukama waffe Yesu bagenda okutuuka ng'ejjinja likoze ki be baatandika amawulire gano gonna amawulire gemulaba getukola ebyamawulire betukola bakyala be babitandikawo kuba bwe bagenda ku ntaana ne basanga ejjinja teririiwo nga mukama waffe mu ntaana taliimu ne bajja amawulire ne bagakola ki ne bagasaasaanya nti oli mu ntaana takola ki tusanze engoye enjereere amawulire awo we gatandikira ye mukyala naye mwami Kayibanda ku byowuliddeko baba bye tubadde tulaba
nekana kawala kano kasenga kabadde kajjozimba Suuna oba akamuzimbye kuba olutalo lwabadde bakayana si just bigambo babadde balaga nti bakayanira ekintu nga kinene nga bonna balaga nti babungo ekintu obakayanira kalina ng'onalaga nti nira kye nakuyamba nga n'omusajja tumazola nti mukozi n'omuwala abeera mu kalabakalaba omuwala wali obukalabakalaba obw'obubbi ne wabeerawo obukalabakalaba obw'obukozi ekyo kyanjawulo oyinza okubeera n'omukalabakalaba mu bubbi nga toli mukalabakalaba mu kukola okitegera nze ekintu kye nawakananga nenfiirawo neŋŋamba ku Ssuuna Ben gwemanyi gwenkoza n'emyaka ndowooza nga 8 tasobola kugenda kugula ttaka nga bali babiri ne bateekako amannya gaabwe bombi ate n'atuuka eno ne yeefuula gwomanyi ekyo nakigaana tasobola kwefuula kuba ekyo nze mbeera n'abantu naye abantu bembeera nabo mubamanyi ab'omutegeera bw'oŋŋamba nti ono yakutte mu nva ŋŋamba nende tasobola ŋŋamba nti yakoze kino mulimu abantu bempakanya ne ŋŋamba nti buli muntu mba mumanyi kyasobola okukola ki kyasobola okukola nekyatasobola kukola naye Ssuuna nze saamusuubiramu mulundi nagumu kutuuka nga bamaze okugula poloti ekyapa bataddeko babateereddeko amannya gaabwe babiri ate n'atuuka eno n'agamba nti no yeefudde ekyo tali tekisoboka waaliwo akabadi akaali kakoleddwa wali naye Mukama mulungi nti bigenda bikola ki bigenda bitereera kimuddire kubanga muganda wange Kamoga ate kibadde kigenda mukola bubi kibadde kijja muyisa bubi Kamoga erinnya lye bizinensi ze kubanga buli muntu abadde ajja kugenda okugulayo ki ekintu okugulayo ettaka balabanga ataliogamba nange ayinza okunkola nga bwe yakola Ssuuna Ben kati ekintu ekyo bwabanga muganda wange bakisootinze kirungi nnyo era bannayuganda abamu njagala bategeeza nti ate bwe kiba nga kiwedde ate Kamoga tebamulaba bubi kubanga sometimes omuntu asobola okukozesa ensobi okitegeera omuntu asobola okujja n'akukozesa ensobi ono omwana omuwala alabika Kamoga yamukozesa ensobi bwenga woolaba nze nga bwe ndaba okitegeera naye kansubi nti n'akaana ak'obuwala ku bbanga ly'okalabidde tewakasangamu buzibu bwonna saamusangamu buzibu kubanga nze saabeerako nnyo naye omanyi omuntu oba nga tobaddeeko naye kunyumya naye kutambula naye tosobola kumanya buzibu bw'abantu ate mulimu abantu bakatulako ebisebuka ng'asobola okwewombeeka nga muli awo naye ng'ate bwadde ebbali ate abeera muntu ekyo siyinza kugamba nti mukomentingako nti oba ali bw'ati kati kujjako psychologically nze mulaba ng'omugezi psychologically byonna ebyobugezi obimulabyemu ye mugezi mu season eno si kibi okuba omugezi ne mu nkola ye ey'emirimu yonna yena mugezi nambwayo mugezi mugezigezi nnyo wano mu mbeera ng'abantu basika omuguwa era ali wasa nambwayo agenda kukulaakulana ate okyogedde waje ali wasa nambwayo agenda kukulaakulana lwaki mugezi ate mumalirivu kati lwaki tomwagaliza omwana wo Ssuuna ate namwagaliza tamwagala nze namubuuza gwayagala namundaga yakulaga mulala naye nze mbabuulira nti omusajja yenna ali wasa nambwayo agenda kukulaakulana ate agenda kugaggawala ekyo kyogeredde wano mu kamera okyogeza experience ate mumalirivu Katonda tadiringa na basiru Katonda ayagala omuntu omugezi Katonda ayagala omuntu omumalirivu gwe tosobola kuyimirira na Ssuuna Ben n'ogamba obisane n'ennyumba eyakalina tosobola obanga toli mumalivu obanga toli mugezi tosobola kati nambwayo mute oba olina n'okutya kuli era abasajja abaagala okuwasa mu muwasa oyo omwana omuwala anaamuwasa nze nkubulidde wano ogenda kukulaakulana ate agenda kugaggawala nze ngamba Ssuuna mufuule namba 2 kuba nawulidde bafunye n'ettaka eryokubiri Ssuuna si musiraamu ffe abakkiriza mu Kristo tukkirizibwa okuwasa omukazi omu kati ate oba wamuzaalamu tosobola mukuumira awo wabbali awo nobeera noono wano mu kalina kati neeri engeri gye bafunye ettaka eryokubiri bafunye n'ettaka eddala omuzaalamu omuggyako mwana n'omuleka ne bamuwasa n'otammalira budde
kubanga ojja kubeera eri weemunzikira eno ono omuleke ennyota bw'eneemuluma. Awo wao batoli musiramu oyinza obutamanya babalansinga. Awo nno oli mutuufu. Ate n'ebiseera bino ennaku si bye biri ebyedda, era n'abasiraamu bagamba abakazi abaana nti omala kulaba nti obasobola si mu byakulya. Mu byakwepiica. Oba tobasobola mu byakwepiica tobeesimbako. Awe wasinga okuba wakulu. We wakulu. Lwakwandi bantu balowooza byakulya. Bantu balowooza byakulya. Baali bategeeza nti osobola obamatiza omukwano. Oli n'atatoma. Era mu busiraamu tebakkirizaamu kugamba nti ate ono eno nja kusulayo ennaku nnya, bwe ziba nnaku bbiri ziba bbiri. Mu kyo kye baali bategeeza si kusula, si kubawa byakulya, si kubagulira engoye, naye osobola obbapiica. Kwegamba otera n'otunulako ne mu madiini amalala n'omanya ebifaayo. Nze mbimanyi. Ekintu kye bayita obufumbo nkimanyi. So kati gwe awo wakkiriza n'ogamba nze kansigale mu layini yange. Kye bayita obufumbo nze nkimanyi. Si kuguna omusana ogwa beeteekako ennaku zino kabootongo tulina mungi, sukaali mungi, abantu batambula banoonya maanyi g'ekisajja nga weeteeka ku bakazi babiri. Era ojja kusanga ng'abaana bataano basatu si babo, ababiri be babo. Naye abadde n'omukazi w'omu n'omulago omukwano oyo akumala. Nabwo wafuuka buzibu. Okitegeera. Abakazi abangi bajja kukuleetera stress. Ojja kuba weebase wano ate olowooze oba wali wayingiddeyo eri. Gy'otali. Otandika obbirowoozaamu awo otandika obbirowooza kyovola nti abamu bazuukuka ne wano ekiro ssaawa 7 ate n'agenda mu maka eri amalala. Alabe. Security eri kiriya oba. Nene abasajja tubonyeebonye. Kati abadde n'omukyala wo omu asinga. Si kubonaabona kw'abasajja okwo. Byowaalira tebiriyo oba ogenda kubonaabona. Fa ababebonyabonya oba mbeera ya batono nnyo abalina abakazi abasukka mu omu ng'abaana bonna be bazadde baabwe. Batono. Ng'olina abakazi abasukka mu omu ng'abaana bonna be bazadde baabwe tekisoboka. Kiba kizibu. Bannange. Obulamu bwannaye ogenda okubumalako. Obulamu ogenda okubumalako nga byolabye bingi. Naye mu kulaba ebingi olina okubeera ng'oli steady. Abantu tulemeddwa okutegeera ebiro n'omulembe. Okitegeera? Kati abaali mu 1968, 1999 kati bakyalowooza ate ebyo. Okitegeera? Kati olina okulowooza ng'omulembe kati guno bwe guli. Ogutambula n'okyuka n'omulembe. Era kati guno omulembe oguliwo sigwaffe. Ffe mutubudamiza bubudamya mu mulembe gwammwe. Guno gwaffe. Guno gwammwe. Si gwammwe. Ffe tuliwo kubagayidinga. Mu mulembe guno. Mu mulembe guno ffe bakola ki? Bagayidinga. Ate nga ndabayo n'okubakulembera. Nga ndabayo abatali ba mulembe guno naye nga oli omusanga ali ku kawala ka mulembe guno avuganya naffe. Ekyo kyekikolimo. Oyo aba atutte ekikolimo. Lwaki ogenda ku sayizi etaliyo? Genda kuba emirembe gyo. Leka bano abaana bazannye mu mulembe gwabwe. Ab'emirembe. N'ennyambala tulina okugikyusa kati nga ffe abakuzeemu. Tulina okugikyusa twambale ennyambala ey'omulembe gwaffe. Naye kati twagala ate twambale ennyambala ate ey'omulembe guno. Naffe tusibe enviiri, naffe tukube ettatu. Kaneza okunsanga n'ettatu mu myaka 57. Kikolimo ekyo. Nga neekubye ettatu. Kayibaananga neeyambula nga balaba ttatu. Ate waliwo bagamba abalemera ku mulembe, tova ku mulembe. Naye ttatu yo ogimanyi. Bino bye balamba omubiri. Anti sitaani aba alamba abantu be. Buli gw'olaba aliko ttatu. Eyo sitampu ya sitaani. Baba bakubako sitampu. Nti ono wange. Agamba Mukama nti ono mukubyeko sitampu wange. Ono mukubyeko sitampu wange. Nono mukubyeko sitampu wange. Abatatu tubaleke naye abamu bagufuula mulimu. Okola ng'oli akuba ttatu ku bantu. Nga gwe mulimu. Kale. Bafunidde ddala ne ssente. Kale. Ate munaye kalisaaki kalaga nti abakyala be basinze okweramba okusinga n'abasajja.
anti njagala kubuulira sitaani ali mu bintu bibiri. Sitaani ali mu bakazi, sitaani ali mu ssente. Nga uki ekikulembedde bw'obeera mukwano gwo ne mukwano gwo mukazi n'atabaawula ng'omanya omukwano gwammwe gugenda kuwangaala nnyo. Ndi ne mukwano gwange, muli ne mukwano gwo, tulina omukazi wange mulina wawuwe, naye ne tubeerawo ne mubeerawo nga temwawukanye lwa mukazi oyo. oba oli n'agamba nti no Kayibanda yo namulabye nga bava mu loogi ne mukazi wo mugamba awo ne mutayawukanira waawo nga bagambye nti Kayibanda bamulabye ava mu loogi ne mukazi wo ng'omanya nti mugenda oyo omwagalanye mugenda kubeera omukwano gwammwe gugenda kuwanga. Ye mukazi omukazi mu kwawula ab'emikwano wano olutema lw'eriiso eri aba amaze okubaawula. Kati kye bayita ssente. Ssente okuva ku makya oba mumaze emyaka 30 nga buli bamukwano naye olwaleero ku ssaawa 4 ne mufuna ssente. Bwe muba temwawukanye ng'omanya mugenda kubeera bamukwano. Nti munna afunye ssente tayogeza kirimi. Mufunye ssente mwenna. Mwenna babiri. Mwenna ne muzifuna ssente mwenna. Ne musigala nga muli bamukwano. Ng'omanya omukwano gwammwe gugenda kuwanga. Naye omuntu oluba okufuna ssente bonalaba nti banaatabuka. Abadde ng'eriiso lye lulimyukirawo. Abadde ng'ayogera bulungi atandika okuboggola. Abadde nga ssente. Abadde nga munafu. Afuna amaanyi. Aba w'amaanyi. Eriiso ne limyu. Lwa ssente. Lwa ssente. Ssente sitaani abakazi bayitamu sitaani. Bino kati ndowooza obyogeranga musumba. Wano wetufunira mu busumba bwo. Mbyogeranga omusumba ng'omukugu. Kubanga okumala mu Uganda wano ku nsi emyaka 57 si kintu kitono nnyo. Ate nga toli eyo ng'oli kumpi n'abantu abagagga abaavu bonna buli kategole ya muntu yonna ng'ekuli kumpi. Si kya bulijjo kya muwendo. Kati byonna mbimanyi. Naye ku myaka 57 omanyi nti okyanyirira. Kisa nze nakkiriza Kristo Yesu ne musembeza mu mutima gwange mwali kati Yesu tasobola kusiiwuuka. Mpozi ekyaki eririddawa? Kyaki gyeri e Kayunga wali mu Kitaasa naye nze omulimu gwange gwa kutandika. Okutandika kwe kutya? Amanyi ffe abatume kizibu nnyo okusanga omutume ng'alina ekkanisa gy'asumba. Omutume n'ennabbi tebaba na kkanisa ze basumba, basumbe. Ne bw'oba gw'ogitandisa wali n'ogizimba olina okufuna omusumba gwe n'obeeramu nga nnabbi ng'omutume. Nga bwe tulaba nnabbi Kakande ayina ekkanisa emulago wali. Kati kiba kitya? Nze sinnagamba ku nnabbi Kakande. Ngambye omutume. Ngezaako okwawula ky'oŋŋamba. Nnabbi omutume tasumba kkanisa. Talina kubeera katuuti. Abeerako. Naye tasumba kkanisa. Omutume n'ennabbi basumbe. Oba omulimu gw'omutume kwe kutumibwa. Katonda asobola omujja wano olwaleero n'amutuma. Busunju n'agambye Busunju waliwo bamalaaya bangi wali abatamivu bangi nnyo naye njagala otandikewo ekkanisa awo. Ye mutume. Kati oli mutume. Omutume asobola okubeera no Katonda n'amutuma embalala waliwo ekkanisa bweti ne bweti waliwo embeera bweti ne bweti Katonda n'akutuma. Soli mutume. N'akuwa message n'ogitwalayo. Kati nkwawudde. Omutume asobola okugenda mu kitundu awo n'asanga ekkanisa ng'eri awo n'agibeeramuko n'eyimuka. Kati goyingira ekkanisa zonna. Nze nnyingira ekkanisa ezo ezitandika ezo ne mbeerawo ne tukola kasika n'ekola ki? N'ogenda mu maaso. Okyali ennyama. Ennyama y'embuzi. Eyo mpozi nga ngenze emagombe nayo njagiriirayo. Abasumba bali ennyama. Bali banye yalokoka talya nnyama. Ate abalokole balira ddala embuzi. Embuzi eya nti
kisolo Katonda yakikola nga kyanjawulo. Era bw'osoma mu Bayibuli mu ssula ey'olubereberye embizi ogisangamu mweri. Mu ssula ey'olubereberye Katonda ng'agamba nti tuleete ekirina obulamu, tukole ensolo, tuleete ente mu ngeri yaazo, tuleete n'ebirala. Bwe yamaliza n'agamba tukoleyo n'ensolo y'ensi. Ensolo y'ensi mu ngeri yaayo. Ziri yagamba tubikole mu ngeri yaazo, embuzi, endiga n'ente. Era bw'oba ogenzeeyo ku ttale, ente ogirunda n'endiga n'embuzi bisobola okuliira awamu. Naye teekamu embizi olabe emisinde. Zidduka. Kati kyova owulira nti embizi giyita akasolo k'eggwanga. Wali okiwuliddeko? Ndiwulira. Anti ne muli Bayibuli nti tukoleyo ensolo y'ensi. Ne kafuuka akasolo k'eggwanga. Era abantu banoonya ssente, abantu bakaaba obwavu. Naddala wano mu Uganda oba mu Afirika tukaaba obwavu lwa kintu eki kimu nti twaddira ebintu ebitateekeddwa kubeera ku ssente ne tubiteeka ku ssente. Okitegeera? Bw'otunulira ddoola eri wala, pawundi eri wala, kifaananyi ki ekiri ku ddoola? Naye ffe twagenda ne tuddira ezzike ne tuliteeka ku ssente. Emitwalo 5. Ezzike libeera mu kibira. Ezzike lizibu nnyo si mukwano gwo. Ne tubiteekako, ne tumala ne tuteekako simanye engabi okugifubutula ogikwate. Kati ssente za kufubutula tuzifubutula ne zibula. Ogoba ngobe. Ebintu bye twateeka ku ssente byonna bifu. Naye singa twaddire tugituuza ku ssente wano mu Afirika, ssente ozikuumirawo munda. Naye engabi yakufubutula misinde. Ezzike lye baateekako likulya n'okukulya si mukwano gwo. Balitaddeko ensolo mukwano gwaffe. Sente tubeera nazo mu nsawo. Naye ne bw'oziteeka mu nsawo zivaamu, zifuumuuka bufumbusi zidduka ng'akagabi. Bw'obeera wano oyita embizi eyitaba. Naye ensolo ze mwateeka ku ssente oligiyitadde ekoleki? Eyitabe. Mbadde nsaba gavumenti ya Uganda oba East African Community mutuyambe ebifaananyi bira byonna ku ssente mubijjeko muteekako ekifaananyi ky'embizi. Mule bwe tugenda okunoonya ssente nga zirabika. Ate nga bwe tuzifuna zibeerawo. Sebe ekiteeso kigenze. Ekitegeeza gwe wayigiriza Ssuuna ennyama. Kuggwe ne Ssuuna ani alina experience ey'amaanyi ku nnyama? Yajja agirya. Yakusanga agirya. Naye ate nze ndi waggulu nnyo mu kugirya. Kubanga ye nga tannazaalibwa nze nga njirya. Kati experience tasobola ginsinza. Ne mujja ne musalawo mutegeeze eggwanga nti ffe tuli bali bannyama. Nnyama tugirya kuba nnungi. Era nze n'eddaame lyange ligamba. Bwe mbanga nfudde koffini yange temuteekangako ebimuli. Bateekangako ki? Muteekako ojja n'olusaniya lw'embizi. N'akakka kanyooka bwe kati. Kyusi. Nange muli mu koffini ne mpulira akakka k'embizi ne ngakeri bagenda kunsiika. N'oterezaako olusaniya no. Leka ne muleeta ebimuli ngenda kulya bimuli. Musumba tudde mu byawandiikibwa. So, bw'otyo n'obeera nga oli mutume. Omutume agenda buli wamu. Omutume Katonda akutuma buli wamu. Buli waalaba obuzibu akutuma agenda kola ki? Ate nabbi abeerawo ku receiving messages za Katonda.